nnyo okulaba amawulire agabuutikidde. Katusooke tuveeko mu tteeka ku tteeka. Etteeka ku tteeka mu gabuutikidde. Tenancy agreement erina kubeera nga amateeka galagira nti ssente bwe ziba nga zizukka $5,000 kirina kubeera mu buwandiike. Kitegeeza mulina kubeera nga mulina agreement ng'eri written zisukka $5,000 okudda waggulu. So amateeka gano galagira nti galeese enkolagana ewadde obligations awali tenant no obligations nono mpangisa nanyini kizimbe kiki kyolina okukola ate oba kiki kyolina okubeera ng'okirina nga tonnayingira enkolagana eyo. Ekisooka olina kulaba nti omuntu gw'odiringa namo oba tenant oba landlord ali omuntu nga mu mateeka nga alina capacity eyingira mu dealings ezo. So kitegeeza wabanga company ina kubeera nga company ng'eri registered bulungi, bwebeera muntu alina kubeera nga muntu nga alina identification eraga nti alina obuvunaanyizibwa mu mateeka okutandikira ddala nga alina emyaka 18 okudda waggulu ate nga alina identification. Kati nga ffe Uganda olina kubeera nga olina national ID. So omupangisa oba landlord olina kulaba nti omuntu gw'odiringa nabo omuntu ki. Uganda Microfinance Regulatory Authority wumura mu bufunze balabudde bamanerenda abakola nga tebalina license nti bakolera mu lusuubo. Akulira wumura Edith tusuubira okwogera bino abadde ku Imperial Hotel wano mu Kampala nga batongoza enkola eya msacco ey'oku mutimbagano. Ab'ekitongole kya Uganda Microfinance Regulatory Authority wumura mu bufunze ekitongole kya gavumenti ekirondoola emirimu egikolebwa ebitongole by'obwegassi kiri mu nteekateeka okukyusa amateeka agalambika ebibiina by'obwegassi ebikolera ku mitimbagano okusinziira ku Edith Tusuubira akikulira. Tusuubira okwogera bino abadde ku mukolo ogw'okutongoza enkola eya msacco ku Imperial wano mu Kampala. Tuve mu kulaba nga tukolera mu nkukutu. Enkukutu bakubbirayo vaayo osobola okuba nga oluŋŋamizibwa akatale nga faba umrat bamanerenda wabweru eyo bw'ona okwata ssente zo n'oziwola omuntu nga tolina layisensi. Bananga ab'embuga z'amateeka bajjaaji baavuddeyo dda ne babalaga nti bw'oba tolina layisensi tolina buyinza kuwola muntu yenna, n'olwekyo tolina gw'osaba ssente zo. Okusinziira ku Tusuubira bakawandiisa ebibiina by'obwegassi ebyeterekera ensimbi ebisoba mu 2 nga kati obwanga babwolekezza kulondoola bikolera ku mitimbagano. Agambye nti abantu abasoba mu bitundu 80 ku buli 100 mu Uganda bakozesa ebibiina by'obwegassi era n'akubira bamanerenda omulanga okuba okulaba nga bakolera mu mateeka. Bamu babikola eyo naye nga tebiteekwa kukolebwa, naye mbasaba nti bw'oba olina layisensi gezaako okulaba nti ne online business gy'okola n'ogifuula digital erina okuba nga nayo eri licensed. Kakati bannayuganda balina okumanya nti ebintu byonna bye tukola ku kompyuta tulina obikolera mu mateeka. Okusinziira ku Vincent Tumwejushe agambye nti ebibiina by'obwegassi bingi kati ebikolera ku mutimbagano ng'omuntu buli wabeera asobola bulungi okutuusibwako obuweereza. Bw'oba oyina essimu yo eya smartphone osobola okudownloadinga msacco n'olaba ate sacco ekuli kumpi esente z'ekyajinga omwaka ogwaggwa yasasula interest profit ki amagoba yawa amagoba genkana ki n'osalawo no openinga n'ofuna account ku sacco eyo. Munene akiikiridde omuwandiisi w'enkalakalira mu minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga asimye enkulaakulana ereeteddwa eri ebibiina by'obwegassi n'asuubiza okwongera okubawagira ku nkola eno ya msacco okulaba nga abantu bongera okugifunamu. Increase in accountability. Long time ago, not long time ago, some circles we've had where the management runs away with savings of people, but with such innovations, there is utmost accountability and transparency. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino.